Uganda y'enkya. Yes, bali ku mukutu tubaaniriza nnyo tukomye episodes zaffe of course eza Ekyeeyo episodes abamu okutegeera there are those who would love to go to different countries. Twatandika na Canada of course, tuzaako UK then China. Ndine Jeff Major Mukibi Serunjo. Jeff soka onamusize kuba kulaba how is the new year? Obulamu bugamba butya? Nkulaba oli bulungi weeyagala Uganda. A beautiful country like this toyagala kuddayo. Hey rozana genda galero mbayina. Toyagala kuddayo. Mbayina. Bigenda bitya? Bigenda bulungi muganda wa. Okay. Bepo mwe. Mwe tuli mpola tutambuza naffe. Waliwo ababuuza of course ebibuuzo byabwe. There are those awakening Uganda akwesa linyero if given a student's visa, am I allowed to work, and if yes, for how long a day? Amanyino Uganda wange bya student visa ebyo. Buli omba mukkiriza okukola actually posing kikyuseemu nza kyemanyi nti bakuwa 20 hours a week. Okay. 20 hours, that's about 5 hours a day if you are to divide it. So bakuwa 20 hours bakuwa work permit here after some few months single tandisa okusoma. So ekyo kyosobola okukola naye era tokola sente nyingi nnyo ofuna tewali agenda kuwa mulimu gwa 20 hours batono nnyo abajja okukuwa agwa yala era oba okolayo ka part time n'ofuna ekyokola ki era eba student work permit. Okay. Naye nga oba okkirizibwa sente ziyinza kuba zirangingira how much? Era nakuze mu kidepending nga woofunye nekyokuba oyinza okuba oyera office nebera bakusigala bakuwa minimum wage 15 oba ne bakugamba munayi woofunye ekyeyo tugenda kuwanga 2 so kisinziira wookoledde. Okay. Wali abuzaka okay, how do I apply for a scholarship visa in Canada, or how do I get a scholarship in Canada? Manyi wamala nze sirimu simanyi nnyo ku bya scholarship ebyo oyinza omanyi buli embassy ebeerako n'omuntu ali in charge of that, so I think omuntu akontactinze Canadian Ugandan embassy in Canada ayinza okubeera more appropriate. Ndowooza amasomero nago ga providing scholarships to people in Africa. Okay. Gabawa scholarships, so ogezaako binoonyerezaako bunoonyereza naye nga tekiri clear nti no embassy egenda okuwa scholarship. Ate mpozi kyenamanyako ekitono nti Canada eyina engeri gyewa scholarships kwaba abakola obulungi naye they are normally refugees babeereeyo mu camps especially abasomali abavudde ne bagende Kenya. Abo balina engeri gye balondamu abantu ne babawa scholarships mu different universities in Canada. Okay. Ne bakola. Okay. Then waliwo yadde okumanya steps ez'oku-applyinga for how to apply for work permit or yes work visa I think in Canada because try to basubiza okutandika how to do certain things, how to yes into what steps do I take of applying for tulina okusooka okwebuuza mwami wamala ani abakozesa work permit ezo ba student n'abantu abazayo temporarily kiraba. Yes. So many times ba student omala kusoma n'ofuna work permit n'ofuna full work permit nga era bwe nakunyonyolako lumuntu nno bakuwa work permit eyo basing w'oli mukolera waawo wennyini w'okolera bakuwa work permit y'ekyo ekifo bekikwagala ne kikutwala ne bakukolerako ne bakuyamba ne bakuwa provision nominees empapula ezikuleeta kuba provision nominee ne kikwongerayo okiraba so naye ng'obeera ne work permit eyo ebeerako yinza okuba ya 3 years bayinza n'ojjongerayo after some time naye nga again bw'omala okusoma work permit is automatic ogifunirawo bw'ojja applyingira. Okay. Because simanyi work permit era because ba refugee tebeetaga work permit era babawa bamala ne bakuwa ng'omaze okufuuka landed immigrant bakuwa ekipapula n'otandika okukola nga totawaana naye bw'oba okyali refugee mu zino ziringa camps mwezimuyita camps naye nga ziringa shelters ezo bakukuumirayo mpola mpola ng'embeera bw'ekola ki era mpaka bakufunira empapula ezi appropriate okubanga okola. Tutunire ekya how to start up a company wetwakoma last time or previously mitendera ki omuntu gyayitamu in case nfunye obutuuze am there era step kizayitamu okutandikawo company because you have a company there. Uganda wange kiba kirowooza era simanyi company gy'oba ogenda kutandika naye nze mu brief nja kugamba nti nno bw'oba otandikawo company
Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba Ekyeeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Mu nsi ezo buli waliwo kye bayita Federal Registration and Provision. Tuligistalinga nga babeera wano ng'oli Kampala n'ogamba nti no eyange ejja gyopaleetingira nga wano Kampala sisukkawa. Yes. Kampala oba wano mu Buganda. So n'osalawo giregistalingire wano n'ogamba omanyi nze nina cleaning company ejja kubeera wano. Kubanga eya Federal eyinza okukulema era empapula ziba zisukkako byoba okoze naye nga egeni nga bwe nkugamba nti no kisinziira engeri gy'okyagalamu naye nga first step okwata mpapula zo n'omanya erinnya lya company ne balikebera mu system balabe nti no teri n'omu alina linnya eryo mweyo ensi. Yes. Era bwe bamala ne bakugamba kati tugenda kusooka tugiregistalinge under that province. So kati nga nze company yange is federally registered. It can operate across Canada and worldwide. Oh, okay. So era ne registering across Canada, that's federal registration. That's so, and it's a corporation. Buli province ebesobola okukolerayo. Yes, exactly. It's incorporated. So sitawaana buli wenjagala nsobola okugenda n'enkola ki? Enkola. Okay. Naye nga ate because basing on the company tosobola kuba na cleaning company n'ogamba ntandise federal because federal is a big thing ate tusasula n'emisolo ebit mingi. Bw'oba okolanga kati kangambe bisinzira n'ebyokola naye kati nga zino tracking companies ezinene ezizina different terminals zino zibeera federally registered so that zisobola operating across Canada but not all of them again. Few of them. Okay. So nainga that's the steps soka mu provision or registering n'ofuna certificate zaze za city n'oteekamu ne bagamba do you want to go federal era ne bakuteeka under federal no applying under Canada revenue ne bakola ki bakuweza empapula. You incorporate the company. When you incorporate that company you are federally registered so you can operate across the whole country. Okay. How fast or how long does it take? Because mu Uganda of course naku zino si kyekintu olumu si kyangu olumu si kizibu kisinziira connections zolina. How about in Canada? How fast do you get your company registered or how long? Actually ebiri ebintu biri mu corruption ate ebintu byafuuka online nebitererera ddala so ne wiiki emu nsobola okukikola bwe mba nina empapula zonna. Kisinzira ku speed yo gy'oba okyagalamu ekintu kyo n'engeri gy'oli mu sharp because wali bakusaba ebipapula nga b'obiweereza ku emails so nabo bakikuweereza ku email original copies n'obiteekayo ne bakuweereza ne bakuweereza forms z'olina okukola n'oziggyako everything is on the internet right okikola ku internet n'okimaliriza so tewali nti no waliwo obuzibuzibu gwe kasita okola right paperwork no filing right taxes and whatever they are asking for you pay. You have to pay certain money to register. It's not too much. Like kati nga provision yinza okuregisteringira about $89. Okay, Canadian. N'okusikayo erinnya like okumanya tewali alina linnya lya major investigation agency n'olijjayo n'olaba nti okay tewali alina n'osasula about $120. So at the end of the day ogenda okubalamu ng'ekyo kikuteddeka about
including federal nga kikutuddeko about kiba kikutuddeko about nga dola nga 4. Okay. Nga company ewedde kati ebirala bikwata ku ggwe nolaba how you gonna get loans in the bank, how you can write your proposals and everything, the operations. There is support, there is total support. Okay. So support eyo osobola ogikozesa nekuyamba okumisa company. So tewali hardship yonna like yakubeera nga you start up. Okay, kinako restrictions nti oba tonafuna butuuzi oba tonna beera na kino, you can't start up a company. Could there be any restrictions? Nze nga bwe nakikola engeri bye bakusaba byokka biyinza okukulemesa okukikola. Kubanga bwe batoli mutuuzi bajja kugamba leeta drivers license oba togiyina. Balina bye bagenda okusaba nga gwe agiregistaringa. Genda okola tokolofying ku bye basaba. Bayinza okugamba leeta drivers license. Ne bagenda okola tebikwatagana nga ntyo wakayingira Canada mwe bala kuregistaringa company. Yeah, of course, yeah. So kati kisinziira engeri gy'ogizeemu n'obudde bw'omaze. Oyinza okuba ng'olina drivers license nga ne bana balaba boli mukola nabo balina already empapula ne mukola ne mugenda mu maaso. Oh, okay. Advantages oba birungi ki ebiriwo byofuna from the government if you're a fully registered or you have a fully registered company mu Canada? Bintu bingi naye ekisinga okulaba nti no bwoba ofayiringa omusolo nyinza n'okugula emmere neŋŋamba njiguze lwa company ogwo omusolo ne ngufayiringa luusi ne bazizeza at the end of the year. Ema ntwala emmotoka yange eri under the company neba yange oluusi naye nga ngiyise ya company era byemba nsasula ebimu oluusi ne insurance ekendeerako. Okay. Ate ne loans again ne bobeera ne company government ekuwa loans ezo esobola okuwa loans ezo ne zikuyambako okuddusa company yo kyangu okufuna loans. Because nze nali ntandika nafunayo loans zange bikuyamba-yambako okuddusa company eyo. Okay. Well, ekyo ndowooza we've gotten to know HR companies, because I know there are so many people who love to know a lot of things, including abamu, there are those abagala okumanya alo yadabuze echa emisoso. You know, I actually responded to that emisoso lumweja company, unlike here nesmaibo sanga Canada compared to Uganda in terms of the companies. What aren't we doing right here in terms of the registration? Maybe there are now how companies move here in Uganda. Ekizibu kya wano nti kiri nti mukiyita ebintu ebiri kiriya. Manyi kyo kyatali kiriya. Ebintu tebiri kiriya. Abantu abasinga wano bakola ekintu oli naakola ekintu nga buli kimu kya corruption era tosuubira results ki ne Canada Revenue kizibu nnyo bajjako omusolo because oluusi company temuzirigisitarinze zaabicupuli ati ebintu ng'ebyo just ebintu ebirikkiriya zino ensi zaffe wetuli zino ensi za Africa abantu oluusi tumala gakola gaddibe ngalye okira bali omuntu eyabwe ba system ze system ngera bwe naga system oba government weri oba teri you're gonna follow that system nekati wano tukola manyi mwami wamala ne mugaba wamala nizo okumpandikira wandikira yawo akapapula nokayita wamala nkawaayo kiraba so tewali clear path wantu mwina kintu kiriega nti no kino kiri right buli omu akola kya byonna buli omu akola kyasanze webadde walina ku mpozi asibimanyi naye buli omu akola kyakoze eki kyasanze manyani. So kubeera nga olina connection in Canada you don't need any single connection. You make your line, do the right thing, just bring your paperwork, bring what you're going to nebakuleetera biki byoge company obyegenda okukola, you go into the line nebakugamba your papers nebakujjako sente zo nebagamba wait for your certificate nebagikuweereza it's a clear path. There is no vulongoto tewali vulongoto ugate muri byakwetoola nti ate okudde na ate clear path bojja ne company nti omanyi njagala kutandika kaŋŋambe cleaning company na kutandika cleaning company yange ngenda kuba operating wano ngenda giregistering a provision erinnya lyayo yo ye Jeff Cleaning Company bakugamba erinnya teririmu aliyina waliteekamu tewali aliyina ng'obasasula bagamba okay kati tuleetere byegenda okukola nga byonna byogenda okukola obiwandiiseewo that's it bawa sente zange nga bakuwa certificate ogenda ku gye muyitako engeri nga KCC yammwe ng'ofuna certificate ya town ye ekulaga nti nawe wa operating start operating ng'onoonya bakasitoma
Okay. Naye bw'oba ogenda provisional era otandika kyekimu kiringa kind of registration naye osooka ku registering under province n'ogenda provisional. Okay. Bingi nnyo. I wouldn't love to compare Uganda actually to Canada, but of course since we are kyandibadde kirungi okuwa recommendations, okuwa solutions, and because here, yes, corruption is a disease, and you need to be connected. Omanyi gundi. What could be biki byolabye Canada byoga nti yes, if really I'm offered an opportunity in Uganda, there are things kuba kirungi okukopa ne to making our country better. Biki byolaba byoga nti yes, I would love to copy a leaf ne to making a Uganda a better place in Canada. I think byenkopya ebingi nti I think kyenyinza okukopa kulwanyisa buli bwanguzi. Ekyo kyenyinza okukopa. Senga temwalina buli bwanguzi, senga temufiirwa abantu wano, senga bamaama oba abakyala bazaala bulungi, senga abantu kangambe kati kankwe mwami wamala example nti wano olaba omuntu ng'ayina emmotoka naye ng'ayina emmotoka emugoberera, ezo ssente zonna ze muspending omwo. Ezo ssente nnyingi nnyo ku bantu abafe wammwe mulago. Kiraba ezo ssente nnyingi nnyo ku bantu ababonaabona abatalina mirimu. Ako akasente ke muyina akatono senga tukateeka mu malwaliro gaffe wano okuyamba abakyala oba okuyamba abaana, like okuyamba amalwaliro n'abantu ba bulijjo, abasajja, abaami, ne kiyambako nti nno ezo ssente okulaba nga buli omu prime minister ayina emuwerekera, vice president ayina emuwerekera, bagenda ku mafuta waliwo agamuteeramu, lwaki tageeteeramu? So ebintu ebifaanana bwe bityo nti nno tulina okudecreasinga ku expenditure zaffe. Tekyegasa omuntu okuvuga emmotoka 10 oba emmotoka 2 ng'oli minisita. Osobola okweteeramu amafuta, osobola okukola buli kimu ekisoboka, senga ezo ssente muzikwata ne tuziteeka mu kirala, kijja kuba kiyamba. I think kijja kuba kiri better. So kyensobola okukyusaako nti nno ngezaako okuyambako mu corruption, ate n'okulaba nti nno akasente ke tukanyigiriza okulaba nti muteeka mu malwaliro we mukyalina obuzibu awo bw'amaanyi. Okay, Jeff, another thing better about the companies here in Uganda, it's very hard. Kizibu nnyo for companies to stand if you don't have connection, if you don't connect to those corrupt people here in Uganda. It's really hard to thrive, whether it is small scale, medium, or bolichi. How have you survived? How have you triumphed? How have you succeeded? Here in Uganda, surviving 2 years, Gatoina connections and what, you might find it's a hard thing. Why do businesses in those countries, because we literally have everything by the way. There are resources to be in natural resources, gold, whatever. We have everything. Succeeding apart from corruption and whatever in terms of companies. Yeah. Abantu natural omuntu ajja mu company nga papa siye mutereza weyo company. Njagala kubba, njagala kulya, njagala kulya. Kati buli boyagala okulya bw'otalidde company yo lwegwa. Tuna tulina companies. Kati nze yange bamanyi nti no it's a long run company. A long run company kitegeeza nti no ngitaddewo ebeerewo n'abazzukulu baligisangawo. Naye kati fano mu Uganda wekiri nti no taddewo ka logistics company wano kakwera ani agenda okumpa deal nzibono kyoba tezibeerawo for a long time, ate n'ekirala nti no omuntu abadde akusupportinga wane wammwe abadde akugamba omanyi mwami wamala bwe kiba nti no woli company yange nakubwavaawo kyobola temubeerawo tobeerawo. Oba oli wano mu byamawulire nga nze nga kaŋŋambe nga Andrew Mwenda ya kusupport wavaawo gwogwa. Naye zino company zaffe ez'ebweru nti nno bw'entandika ekintu kiri forward by the law, waliwo amateeka akakifuga era bakulaba nga tokikola bo bajja bakipinga bakusaba omusolo. So olina okukola ennyo okulaba nti company ekola ki esigalawo. Company nebino ebyawano ebimu bisinga bya kifere, mubeeramu ebyekifere biki bingi. Kati mu byekifere nosanga nti nno kirivinga temporarily because tekiriiko mirandira, just kyakubba bubbi. Ojjukira bino byebakola wano
parliament olino mulanga nti basanga osimanya company bagiyita oba mulanga nagirisaamu eyo n'ateeka kukati eyo company ogisubire otya okubeerawo era yagireeta deal we yamala negenda ojjukira company AMSP ojjukira AMSP mu mmotoka taxi alina okwambala seatbelt yamalayo emyaka emeka ne kati simanji yalaga kikizibu naye tosobola yogikola nobba abantu n'onyamuka bajja kukwata wamala bajja genda ku Google bateekeko bano babbi oli ali commendinga ateekeko ebigambo ebyo so I think system yaffe wano eri nti abantu bakikola kubba okay yes kubba kati akakadde akano kayagala biremu kyekyo kyolaba naye ffe oli tokola kubba olina ogiteekawo ate bajja gifone kubanga omusolo bajja gukusaba obaokoze oba tokoze bajja kusaba omuki omusolo otagusasula gweyongera kuzimba biki ebivaamu tandika okukimako kusasula mpaka bwe yaba otagibeezeewo kifuba anti gwe yagiregistering ojja kulaba gatonda bandi wano neeraliikirira omusolo gwe naleka batandisa okugunsaba so kati byebyo. Apart from the dues, there are those people, for instance, okay, people like me, abantu abatali nnyo connected or whatever, what have been to those apart from the CBR commercial borrowing rate, interest rates high, smile what else you do why the people abatali connected, abatali why they fail, neno laba Jeff ntavude in Uganda or I have many friends out there nga bagenze nga they have been here never failing and what nga embere ebadeganye they reach there and they succeed. Tewanda bawana zikye nkugamba gwe webuuza lwaki Sembule still mills yako. Yes, yeah. Webuuza Sembule ogimanyi? Manyi nawo bulungi nnyo. Awo ng'okkirira awo? Yes, very well. 19 mwaite munazaalibwa muli baana bato. Mu 1999 Sembule yali mu 1995 Sembule yali esinga obw'amaanyi wano ze companies ali. Yes, yeah. Naye kati bwe genda ojja omanyi lwa kye nkugamba nti nno kasita abadde akuyamba ebyaliwo mu budde bwa Amini oba Obote kasita muntu abadde akuyamba avaawo kiba ffe tugenda n'opportunity eyo. These countries are open to opportunity yenna ajja bakuwelcoming and they are able to support you from the start without telling you mpaayo ekikumi mpaayo ekyokulya wano oli bwakusupporting oba netuuka why manyi olina okusasula omusolo kati at the end of the day kyekyo ekizibu kyetusanze nti eri they are supporting your opportunity, they are supporting your goals. Yes. Jeff Ematandise company egenda okuyamba okontrolinga embeera eriwo oba misango oba okuyamba ku police oba okukola mu bya investigation byonna byentera okukola. Company eyo eyambye etya government era they will support you from the start to the end and no one will request. Instead they will support you, give you more money, give you more loans to see that you are employing people, so they make sure you are able to sustain your company. Aba abantu bolesemu ba sustaining because employment is needed. Ekiri compared ya nti ngenda kuleeta wamala nkugobe myezi 2 because ne bebatampeeri sikuwa tonto oli agenda ku supporting era loan ojazijja mu bank bazikime wali eyinza okufa ne bakusonyiwa loan nebikomaawo n'oyongerayo so ne wano bwefa bajja kujja n'obugatto babutwale bwoyamba dog. That's the problem. So kyengeza kugamba nti no eri waliyo support, they have support era kyobola abantu ba thriving nnyo because they have support. Support keeping ejja constantly that bwolemera wano waliwo black African loan ne baba wayo loan yabo abatandise business ne baba wayo loan yabo black African so baba supporting and you they make sure that okay first business beginners loan ne batandika bomera wone ate ne bagikuwa mu bulungi nga takutaddeko na musolo mungi nga si intention si ya kutwala bintu ya ate intention si ya kubanga talina kyagenda kutwala nyinza okutwala mu office yange n'obula kyotwala. So at the end of the day babo akusupportinga ate nabo bozaayo n'abaana bafuna opportunity okulaba nti no kyokoze leero ekyo nabo basobola okukikola. Okay. Jeff, what Chicholoza, why have we failed to copy these things? Because I know ba minister bangi nyo actually bemanyi kulisi yange abetande nnyo such countries okubeerayo. Why have we failed to copy such things and to implement them here ne tugamba nti yes kino tukitadde wano and we good to go? I think wano nga bwe tuli wane waffe Uganda ngaera bwe nagamba ekigambo kye nagamba mwami wamala tambula mita 2 ojja kusanga ekinnya
That's what they call a failed state. Kasite ekintu kifa kati kifudde for a long time that n'abajja mwennyini mulowooza kubba mwe bawamala mmwe ne bw'otuuka Samuel nga nzibye ntya n'omulala bw'ajja nzibye ntya kati kikyali kizibu nnyo ate buli omu akwatako kaakute ng'agenda kati bwe wamala ng'oli bulungi wamala mbadde ntya obulungi naawe ng'obba bubbi kati kiri nti kizza kibuildinga for a long run it comes omuti guvundira from wansi mu ground so kitandise kuvunda okijjawo kigenda kutwala ffenna bannayuganda amaanyi ago kati mu nsi zino ez'ebweru era bajja bakibuildinga kye bayita honest kigambo ekyo honest ekintu kirungi nnyo bajja bakibuildinga from the ground kivudde okuva edda nti omuzungu ne bwe namugamba kino mukama agenda akiroope ne bwe nkugamba ekintu kakati fe kye tutalina wano buli omu abba bubbi buli omu olaba amaaso akanudde kati bambi nokakana nti nno ekintu ekyavunda edda kizibu kijjawo era tekijja kijja tutwalira emyaka 50 ago 5 amalala ekyo ekintu okuvawo because n'abakiriko n'abaliwo bali mu kikola ati kukoppa buli omu akoppa buki kukopi simanyi tusobola kikola nayenze kyensuubiza nti nno gavumenti yaffe eri mu buyinza era ekyalina amaanyi amangi okulaba nti ekisindiikiriza mpola mpola okulaba nti nno abantu abatalina morals abatalina ezo mpisa bajjamu ne balaba nti no bongera okusindikira okulaba nti no corruption eggwawo kasita corruption ekizibu kyemulina wano is corruption you know corruption loms around the globe ending up one watu nakimanyi mala okutambula ng'ekoma wano ewaffe Uganda so corruption bweba ekyaliwo tosuubira nti nogenda kubeera n'ebyo ebintu tesuubira pozi ng'ogenda kujja naawe olwane n'emmundu obajjeko naye nga bekiba kikyali bwetyo omala tosuubirayo kukyuka nnyo kw'amaanyi era emyaka bwe ginaayitawo akibeera kyekimu tulina kukwataganya nga ffenna bannayuganda ne gavumenti yaffe okulaba nti tulwanyisa corruption. Okay. Jeff, ekintu kyonna yagadde okikubuuza for the long time you've been in Canada. Generally in terms of development, because it hurts me okulaba these countries as they tried to single way back in the 90s, 80s, according to what they used to tell us and according to what we've studied. What did these countries do? Chiche bakola and gosoku turanogant, yes, I've been in Canada. They did this. What we are not doing right or what we didn't do right noganti. Bano batwitakedde they're still miles ahead. Ate nno munnaye nno nze nkugambye lwakuba ebintu bino bizibu. Ngenda kuwa example emu. Bebagamba plant eyo nyina bypass eno gye mukola. Yeah, flyover, yeah. Flyover. Asita omuntu agikola wali bakugamba bagenda gikolera mwezi gumu bagikola. Mwezi gumu. Tewali corruption bagenda kuba buli omu omulimu. Ekintu ekiri mu nsi z'Abafrika. Tribalism, nepotism, ebintu by'okusosola kakati bamuli mukola ebyo ebintu abantu abali qualified college emirimu tebaliiwo ate n'ekirala lwakuba munnaye abantu mmwe nze musajja muganda abantu mmwe mulwanyisanya ekintu ekitibwa federal naye ensi zino okukulaakulana ennyo zikoledde nnyo ku federal system ne bezo za America zolaba zino zi Canada zino zi UK ensi zino zifugirwa ku federal kitegeeza nti nno omuntu akututteko obuyinza bwo nga government kati bulazi nensinga Canada nti nno buli province yeefaako okulaba nti ekulaakulana n'abantu baayo nti prime minister waali alinganga president acontrollinga military maybe ne education system ne currency nti bo government ekyo kye controlling kati zino federal ziyambako nti nno amalwaliro tuli mu province yaffe amalwaliro gali bulungi sente weeziri like buli province yerwana kati NC yaffe lwakyeganya okulaakulana era senga twagezaako kikole nnyo abantu mu Uganda na Uganda batakitwalanga nti nno kintu kya Buganda kyandiyamino nti nno bemwandibadde nga ne Buganda ne mubeera ne Ankole Bunyoro ne bawa abantu abakulembeze b'ebyo ebitundu obuyinza obukulaakulanya ekitundu kyabwe senga Uganda tuli wala nnyo n'obwo obubbi tebwandibadde munyo kubanga buli omu abalwanira okugira ekitundu kye n'amalwaliro bagateekawo mu bulungi mu bulungi nti no oli agenda kuteekawo eddwaliro because bagala kukulaakulanya kitu kati sente ze mukuŋŋaanyiza mu ebyo ebitundu ne zige buli kitundu kirina omutemwa gwakyo gwe kirina okuwa ki gavumenti ya waggulu kati wano ffe kyetutakola ki tetutakola mukwano gwange nti no ate mwe federal mugirwanyisiza bulwanyisa naye nga ate federal kyekyandibadde ekirungi
enkola zino zonna ensi za America zifugira ku federal go tulaba nti eno gundi territory eri bweti ne bweti kati nga bw'owulira mu Canada tulina Alberta Ontario ogenda eri buli omu alina license ye kati nga bw'onajja wano e Buganda ng'olina license ye Buganda mwankole ng'olina yankole nga kwegamba nga buli kimu mulimu n'omukulembeze waamu asobola okukulaakulanya ekitundu ng'obuyinza obwa gavumenti babuleke obuyinza bwa gavumenti buli ku military na police ne waliwo ne provincial police naye nga buli kitundu kirina police nti awa police wa wano tosobola musanga nga aliriddawa Saskatchewan tosobola musanga nga ali ggulu wa wano tosobola musanga nga ali Tooro owa police wa wano abeera wa wano era bw'otuuka mu kino ekitundu amateeka agavuga ekyo ekitundu bemukolerako naye kati ekizibu kye tulina wano tino mulina omulugube mungi nnyo tulina omulugube mungi nnyo wano mu Uganda dati mwe mulowooza nti nno kintu kiba kya Buganda naye kigenda kisobola okuyamba Uganda nga yo Uganda okukendeeza obubbi kubanga abantu babeeramu ekyo kitundu kitono ate accountability becomes easy in that area so kyo kyenkula nti nno bano abantu bafugirwa ku federal system of governance nti nno kino kyange tulina okukikola nga bwe kiri tulina okulaba nti president gwe tulonda agenda kutuyamba kukulaakulanya ekitundu kyaffe interest kizekyo kati nga bwala president Museveni gwe tulina interest zijayina mu Arua mu kitundu kyakyoli nga tugamba omanyi tulonda Museveni ono kubanga interest ze nyingi nnyo mu kitundu kyakyoli agenda musajja his ideas are for farmers fe mwakyoli tuli balimi kati so ideas ezo bwaba agenda kujja kitegeeza ajja tusupportinga nnyo buli omu alonda basing on ideas oyo omuntu ajja mu buyinza kati kyekyo ekizibu kyemulina nti nno fe tuvumirira federal naye ate federal yaki eyamba nnyo kyobalaba nga ne corruption tulina okulwana nnyo nti nno ne corruption esobola okukola ki okuvaawo senga wabeerawo eyo system nti nno abantu babeera contained administration ebeera small okulaba nti it's manageable. So you believe in Uganda if we get or if we come to a conclusion that we have federal system ebizu byetulina bisobola okubeera nga bisobola very sure ate nagenzeko ku parliament ya waliwo bawandiika amawanga gakola Uganda ekyo muyina okikozesa ennyo lwakuba bannayuganda mulina okuvaamu omulugube mubi kyobola tetweyongerayo because tulina omulugube mungi buli omu yeyagaliza yekka naye senga buli omu agezaako okwagalizibwa nti nno n'abantu abali mu kitundu ekyo bakuliyetinga emirimu abantu bajja ne bakuliyetinga emirimu mu bitundu byabwe so federal system yokka nze sifayo batemugiina naye nze ndaba federal system zino zonna ensi ezikulaakulanye gwe mbulira ensi eyakulaakulanyi nga terina federal gimbulira egyo zino ensi zonna ze mwegomba za America ze mwegomba okugenda zi Canada zina federal. Why do you think that's a good debate by the way because interacting with a lot of people in regards to federal why do you think because we've had people or reports Bidi number one Yomulamuzi Peter Odochi while we were making or promulgating the constitution yasempe what and what why have we failed to reach to that conclusion of yes getting federal okwawukanako ku bannayuganda kye baali basazeewo during 1995 while we were promulgating the constitution yes they unanimously decided basalawo bonna nti yes twagala federal and what nekitabaweebwa why do you think tukyatuusawo to the extent there are mixed reactions omuntu agamba bwati yali ya Buganda things like such omanyi wamala nze ndava mu politics ebizuubuka naye nsobola okugamba ekintu kimu nti waliwo atoxicatinze ekintu kino nti nno tebanyonyola n'abantu nga bannayuganda temuli able kunnyonnyola what federal is nze nga bwe nkikulambise federal buli omu aba n'obuyinza bw'ekitundu buli kiba n'obuyinza bwakyo kati engeri wano mu Uganda gye mulina nti no mulina Kampala abantu bonna bakongestingidde wano kati buli omu agamba nva mu Kampala ntya Abaganda bagenda kungoba it is not like that tewali agenda kugobamu ekyo ekitundu olina kufollowinga amateeka g'eso ekitundu ne bw'obeera wano wamala emyaka gyo 10 eri battaka nga mufollowinga ettaka nga bwe bali governinga mu ekyo ekitundu olifollowinga beri bamuwankole kati abantu bafeyiniza nze nkunyonyodde federal togitegeddemu in brief ndikunyonyodde bulungi nnyo mu brief n'omanya nti that's how the federal system works nti no obuyinza obuwaaba abantu abali loko lwakuba nti no wano bikyaganye nti no lwakuba fe wano mu Uganda tukozesezza nnyo emmundu okuwamba obuyinza mene amanenge kati oli bwajjaganze empambye obuyinza bwange mbukuwanko otya wamala mbukuwako ntya nga mulemerako ng'erabye bino byolaba nti amalwaliro tewali olaba nga
ebitundu batandise okutemamu simanya kochi mutemamu biki kati byebizibu by'ojjola nti nno ne mu ddwaliro temukyalina buli kimu kitunda. So kyo kyemugamba nti nno ekintu kya federo kiyamba nnyo omwami wamala era senga buli omu yetegereza akapande akakali ku paliamenti yamwe nti bagezeeko nnyo okulaba nti nno buli kitundu nti nno ne bekuba kulonda kuddako nti nno buli omu apushinga ekyo ekintu kya federo kiremerako nnyo kubanga manyi kyekikoze mu nsi z'abazungu. Tewali tosobola kutwala decision nga bali abalala bapulimiya tebaze ne bagamba manyi kino tugenda kukikola kubanga ezo provinces wa government say okukola kyoyagala. Tewali akujjako buyinza bwo mu federo nga gwe president osigaza obuyinza bwo n'ofuganga bw'oyagala naye ezo system esigala ekola ki etambula. Kati wano mwami Museveni bw'avaako system ekola ki naye mu federo tewali kikyuka buli omu asigala agenda muki mu maaso. So lwakuba abantu bakyonoonye nti no bakiyita balowooza Buganda yagala tugoba Abaganda bagala tugoba olula Abakiga bagala tugoba naye ng'ate original bw'oba okikebedde bulungi teri akugoba mu federal system nti enkyanze ndi mu Alberta ne bwenkera ne ŋŋenda mu Ontario oba ne ŋŋenda mu British Columbia teri omwango bampa buwera license netandika okukola obulamu ne bukola ki butambula. So kyekyo njagala bannayuganda bakimanye nti nno bwe tutakola ekyo ffe bannayuganda ne federe ekkoba ne corruption because it's a small people group of people who know each other nti wamala nkumanyi bwona bba nkumanyi n'okuba investigating ako it becomes easy investigation ezifuuka easy in case of any corruption. So naye nga wano kyekiremye ekyo nti nno omulugube tribalism okuwamba obuyinza n'ekifuba buli bw'owamba obuyinza n'ekifuba byebyo tosobola kukola federo tosobola kubeerawo buli bw'owamba obuyinza n'ekifuba byewalaba eribya waliyo federo buli omu ajja na kifuba era yagala kufuluma kifuba. So I think bwe buzibu bwe buli right now ku kya federo. Do you think Uganda kuba it's a very disunited country? Abacholi baya perceivinga Buganda as Abasoga ne baya perceivinga other regions like that buli omu ye perceivinga ngaye. Do you think at this stage you must wetolaba with this disunity okwawukana okuliwo, can we really go onto the table and to go yes we go into a federal system or with the disunity? I think we need to twetaga kutuula nga bannayuganda. We need to sit on the table. Ekizibu kiriwo nti nno abantu babitaddemu nnyo tribalism kyekizibu kyokka nti nno abantu aboriginating kaŋŋambe Rwanda emyaka 5 ate ffe tubeera wano kati bo ne balowooza nti ate baagala tugoba naye I think people need to sit on the table nga bolaba egyo mugiyita miruka ebikwatagana ebyo bye nalaba ku parliament ezo regions ezatuula nezikola Uganda constitution nezikola Uganda zino okuddamu ne zituula manya abantu abamu tebaagala biwulira naye nga that's the truth zino okutuula ankole Uganda to ne batuula ne bagamba mumanyi kino kye twagala naye kiyinza okuba ekiki ekizibu mawe nagayenze siri munnabyabufuzi nnyo enemu naye nze kyemmanyi kiyinza okubaamu ekizibu according ku bukulembeze obufuga Uganda kiyinza okubaamu ekiki ekizibu n'ensonga zendabye obukulembeze waffe wano ze buwa oluusi kiyinza okubaamu ekizibu. Nzijukira Ssekabaka Mutesa actually in one of his books he penned the desecration of my kingdom. Ekyalemesa ekintu ekyabamu kati nzija ku question ya kingdoms here kuba si kyekiri in Canada si kyekiri America si kyekiri wa mu states ezimu zina federal system. Wano tulina question ya kingdom Buganda kingdom kuba initially yali Uganda yali Buganda before even the name became Uganda and abazungu bagezaako nga baagala okulaba nti ekya federal. So Sakaka Mutesa yagamba yawandika mu the desecration of my kingdom nti some people thought that I wanted to twayagala Buganda okwegulumiza okufuna status y'enjawulo unlike states endala. So of which Buganda we tugenda mu debate oba kingdoms Bunyoro yagala okumanya where do I stand as Bunyoro kabaka wange omulese w'omukama omulesewa Buganda Ssaabasajja Kabaka we tugenda mu kino amaanyi obuyinza bwange bukomawa demarcations of nti Kyaddondo oba amasaza ago nti nkoma nompita nawo. Don't you think ne kingdoms zino okugenda mu ekyo ekintu I don't know how we can instill that debate mu bantu baffe Abaganda bakakazadda nti obwakabaka tebuvaawo
bunyolo obw'omukama tebuvaawo. Yes. Nokaba naye mwami wamala. Omanyi federo kyekitegeeza. Ezo byonna byolaba. Era byatulanga ku buki? Ku buwangwa. Ebyo byolabaawo ku parliament. Biri ku buwangwa nti no Buganda yafugibwa ngani? Kabaka. Yes. Bako bino bimuli mu kweralusa nti no Kampala teri mu Buganda. Mutandika Kampala teri mu Buganda ne mutandika nabye. Mu Central Region. Central Region. Kujja ko ng'onywa enjaga. Ng'onywa enjaga era byo yino okwogera abantu abalina vision. Wewe boogera nga President Museveni atera okubagamba abantu tebalina vision. Naye nti buli kitundu era bw'owulira nkole olwera nti nankole kingdom. Yes. Acholi bamuyita batya mudinka esibimanyi bayita balina erinnya lye bamuyita. So ebyo n'ebitundu byafugirwa nga bakabaka baamu. Obuwangwa bwe bufuga ensi za Afrika zino ze tulimu. Tetwetaaga yo gavumenti eyinza okulonda owaayo gweyagala naye nga bw'omanyi obuwangwa era n'ebyo byonna bye byabeerangawo ng'obwakaba Uganda yafugibwanga buli kitundu kyafugibwanga muntu waakyo era n'amaanyi go gweyagala etanga gy'okola ki gy'oyagala. Kino mwami wamala zino engalo tezenkanankana. Absolutely right. Ne bw'ozisika n'osika no n'ogezaako lwenkanankana terusobola kukola ki lwenkanankana. Kati Buganda okuvaayo ne yeegulumiza oba neeteegulumiza. Buganda esindise almost 80% ku Uganda's development. Absolutely, yes. So, ekitebe kyayo kitudde wano. So tosuubira nti nno tebasobola kwegulumiza naye ate nammwe nabo ate banyigiriziddwamu one way or the other. Kati omuntu gy'okoma munyigiriza naye gy'akoma okuleetayo ku malala alage nti waaki w'amaanyi. So ekintu kiri nti tewali kwegulumiza balina kugoberera kye baakola ogwasooka nti nno fenna ngera bw'ogamba nti nno ffe tuno babunyolo tulina amafuta gaffe. Bunyolo egenda okontrolinga amaki amafuta gaayo. Yes. Nebiri webiri abate controlling amafuta gaayo. Provinces zino zicontrolling amafuta gaayo then eziwa portion to chi to the central government. The government ya Canada naye kakati wano omulugube gwe nagambye no government eyagala kino eyagala okulira ab'obutale eyagala okukola biki kati awe mulina obuki obuzibu kati ne bemunaatuulanga group emugamba Tolo Kingdom ekulirwa Kanyima Nyimba Kabamba Iguru. Yes. Emugamba nti no bunyolo erimu gundi era bajja kutula nga batudde omukama ngamba omanyi buli kitundu kijja kubanga kikontrolinga economy yaakyo. Tekitegeeza nti nno amafuta ge bakozesa mu bunyolo tegagenda kuyamba Buganda kubanga gavumenti bw'ebeekuuma security y'eggwanga ezo sente ziyambibwa okuteeka mu nsako yaaki ya gavumenti. So kati nga bunyolo bwetuuse tujja giwuliranga ecomplain because naye erina developments. Ankole nga weeri erina developments kubanga abantu balina sente nnyingi nnyo kati. So that's kyetulina okukola nti nno buli kitundu kirina okwekulaakulanya according to the culture. Fe wano mu Africa tuvugirwa to the culture. Ekitali mu bazungu we have cultures, we have kingdoms. Kingdoms ezo especially wano mu Uganda nti nno ankole ina king waayo. Olwakuba baleka bamugoba bakola ki naye mwali originally balina culture. Yes, bakimanyira bakitege. Yes. Bunyole ina culture. Actually ina culture. So we develop ourselves according to the culture. You won't see corruption. Obuzibu tuyina nti nno buli omu wana akola ki ekizibu kyemuyina kyemmanyi kyaganye ekintu kyenjogerako gavumenti eri muki obuyinza buli omanyi mwami wamala sisaganyo byabufuzi naye omuntu aba tamanyi nnyo gye yava kiba kintu kiki. Yes, kiba kintu kizibu nnyo. Eyo statement yange njira essaawa omuntu aba nnyo tamanyi gye yava kizibu nnyo okukola federo. Bemba nkufuga wamala nga simanyi gye nava ndi mu makaago tolina bwesi sina bwe ngenda ku controlling kati abantu abasinga beesanga nga bali we bali ane tebamanyi origin yaabwe oba bagimanyi naye ne bagibikkirira kizibu ekyaki tulina wano mu Uganda. So kakati ate oli alowooza bagenda kungoba tewali agenda kugoba. Federo tetegeeza kugoba bantu etegeeza kukulaakulanya kitundu. Yes. Teri agenda kunyonyola kintu ekyo wamala era unakinyonyola bwente baganda oyo muganda bamujja na kunvuma naye nze nga batandika okikuba naye nga balina agenda yaabwe. Agenda ya bubbi. Teri muntu akugamba federo nagamba mbulira zino ensi za America zonna zitudde ku federo. Yes. Zino ensi za UK zitudde ku federo. Zino ensi za Canada zitudde ku federo. Ate zisinga okubeera developed mu nsi yonna. Lwaki? Because abantu baba obuyinza ne bakola ki balina okutuula ng'ensonga ne bayamba Uganda erina okweyamba ng'ekozesa eyo system kino tukkirize gavumenti etufuge ng'efuga military ng'efuga foreign affairs ebintu byonna ebyo biyinza okuyingira immigration gavumenti yegicontrollinga ebyo byayo ng'era sente giva mu Buganda biki niyinza okuteekayo representative waayo within the system
naye nga that's how federal is supposed to run. Wamala tewana abantu baganya oginyumya ate kinnuma nnyo nti omuntu asobola kunnyonnyola ekyo Munnayuganda tamanyi kukinnyonnyola okujjako kiteeka ku Buganda ne mugiyita na federal ya Buganda si federal ya Buganda yammwe Bannayuganda esobola okuyamba development in this country. Okay. So that's what other countries chezikoze okubeera nga zituyitako. Baganda Ssaabasajja abagenda kutugoba ku ttaka teri ajja kugoba ku ttaka kasita oyingira n'ogoberera ekiri omwo. Yes. Wano ngambe nti nomuli wano mu Buganda ne muteekawo Buganda Police Station. Nga Baganda be bagikontrola. So Uganda Police Station ne mugende Acholi Police Association oba biki ne mugenda atolo kati nga waliwo police emwe uniting the whole country naye nga buli kitundu kina police egikontrola. Tojja kulaba n'ababbi abakuba okutayimba tojja balaba. Naye kati abamu bali disfranchised because ebitundu byabwe tebikulaakulanye. So okulaakulanya ebitundu ye federal gye twogerako. Nze muyinza omuntu ayinza okunsibako federal, but for me I'm very clear about the federal system. Yes, so kirabyeko mawanga ejobadde. Yes. Naye asobola no kikunyonnyola ajja kugamba oli munnabyabufuzi biki naye nga nze nkubulidde ekituufu. So okugidibya okugyonoona bagiraga nti yali ya Buganda. Exactly ya Buganda. Buli bojja n'okyogerako Abaganda basosoze. Abaganda muli basosoze. Kakati awo bakyonoona abantu ne states endala ne zirowooza kati bagamba Abaganda bagenda tugoba ku ttaka. Abaganda bagenda tugoba kati bakyonoona buki bwonoonyi. Kakati gwe omuntu wa wansi bw'oba tomanyola Abaganda Kabaka agenda tugoba ku ttaka gwe tali ajja kugoba. Bw'ogoberera amateeka geze ekitundu olaba ne batogagoberedde era bakusiba busibi bw'ovaayo olaba nga tosaanidde kubamu ekyo ekitundu ogenda muki mukirala. What could be your final remarks ku engeri how we run Uganda kwanjaga tumalirize our time is fast spent. Kikyolaba what are you doing right okunyonyola abantu federal why because ezimu ku nsonga semasonga Buganda ze yateeka wansi zirina okulwanirira mulimu ne federal mweri naye lwaki abantu kyabalemye okuyingira okubeera nga they stand up okubeera nga balwanirira ekyo bwekibanga kyekitwala mu maaso. Ate ne Buganda ate sijja kugamba Buganda tebakinnyonnyodde bulungi ekintu kiri nti engeri gyeri nsonga semasonga nga Buganda yaffe wetudde wano Katikkiro balina okunnyonnyola ekintu federal what's the package in the federal kiri mu eyo package ya federal kiki ekitegeeza federal okubeerawo Buganda wano kiki ekitegeeza federal okubanga tugikwencooperatinga within Uganda. Kati abantu bambi obutannyonnyorwa ne batandika obbagamba buli kati ate bekiteeka mu nsonga z'essamasonga Katikkiro waffe nga bwatugamba babalowooza Abaganda bagenda tugoba kati ekintu obutannyonnyola abantu gwe mwana omala senga sikunnyonnyodde obadde ogenda kitegeera omuntu senga nsanze omuntu wano munnyonnyola ekintu nga bwe kikola obadde ogenda kitegeera era nakugambye naye mba ndigesitalinga nsooka kuligestalinga mu province naye ndigesitalinga ne mu federal nti nno naye mba ngenda kuligestalinga kampani yange wano nsooka kuligestalinga wano wennyini wetuli mu Buganda ngamba bane Buganda munzikiriza okoopaleti mu province yange netandika okuligestalinga wa ku gavumenti ya waggulu naye kakati nti nno abantu tebakinnyonnyodde ekyo kyenkugambye ekikya federal bwe kikola n'ebino byenkugambye okuligestalinga company bikola to the federal system bwe bityo bikolera ddala kati abantu tebakinnyonnyodde ekisinga okunuma nti abantu tebakinnyonnyodde kati omuntu bano abantu abalina obusungu ku mitwe abalina obusungu efutwa kya Buganda Abaganda bagala tusaanyaawo Abaganda bagala tujja ku ttaka Abaganda tebatwagala biki because tebamanyi na gye baava tebamanyi na gye badda. So kati ekizibu kyetukola kyetuyina so explanation to federal will be very important kino abantu babagambe nti kino federal operatinga nga bwenkunnyonnyodde ne bwenti naye kati oba gavumenti yaffe erina abakikuba babeeramu omu ne bakikuba mpola nekikola ki kisaanawo naye nga ate ekyo ekituufu ekyokukola lwakuba maybe ngera bwenkugambye nti engeri gavumenti gye bayawamba obuyinza n'amaanyi begamba ngabanya nti obuyinza bwange ku bantu abatalwana naye ndowooza gye bujja ng'abatalwana bavuddewo abatalwana abakozesa democracy nsuubira nti federal kijja kukola naye nga kyemusobola kyokka okwejja mu kitaba kyemulimu this is the right time because ebitundu byonna bifunye ku bantu olabanga speaker waffe is from Kedia olabanga right now abantu abali mu government nobody is from Buganda so they can develop their areas then netulyoka tulinewinga federal because there are many important people seated mwezo offices abasobola okudeveloping naye kati if you go to the west are developing so that would help out
kati Bunyoro erina oil that would also help out, right? Ebyo ebintu ebiyamba okudevelopinga ekitundu ekyo abantu tebasobola okubeera mu kyobola mulina congestion mu city one because again they should be a capital city. Look at Dar es Salaam, Tanzania. Baina Dar es Salaam, baina sama Dodoma, baina yes. So we need to move the city to different area. Never come back city katono. You need to go to Canada. Ottawa is the capital of Canada. Yeah. But it's a city nene. It's not bigger than Vancouver. It's not bigger than Calgary. It's not bigger than Toronto. They're a capital. So it doesn't need that the capital city should be the biggest, the hugest, but it's not jitwalanga, kaya tugambe ne bagitwalanga Acholi. You Acholi area. The baganga capital city area so that the whole country is spread around. Abantu basobola kugenda mu different areas nga betukoze. Thank you. Uganda y'enkya